Amatanga gayiise si kyangu era tekisoboka kuddamu kugayoolawo ku ttaka n'oganywa. Kitegeeza nti munnange kabeera kaweddemu amata gaba gayiise. We twogerera NRM erina kaweefube gwebaddeko emyaka kati tugenda mu 5 okwali twava mu kalulu ka 2021 bwe baakakasiza ddala nti mu butuufu Buganda ne Busoga eyo tebakyalinayo buganzi yadde n'akamu. Kati kaweefube abaddewo okubeera nti nno baddamu okubeera nga bali claiminga obuganzi oba baddamu okubeera nga banunula Buganda ne Busoga mu buwagizi. Naye ekibuuzo nti kisoboka oba kaggwamu dda, emmeeza yavuunikibwa. Kino nno gye buvuddeko eyakinnyonnyola bulungi yali Ofuna Opondo. Manyi Ofuna Opondo ng'era abalala bonna bwe babaako kye baagala katugeze nga balina interests endala naddala mu kwagala okubeera nga bafuna obuganzi eri abantu, katugeze nga baagala kwesimbawo somewhere oba nga balina kye baagala okuyisaawo. Bakimanyi bulungi nnyo nti opposition yewali amasannyalaze, era bwe kasulaba omuntu nga kakati bw'aba ayogera enjogera yo ebigambo bye biwongawonga nga biri mu opposition ng'alinga akubuulira ensobi gavumenti zeekoze, kakasa nti ateekwa okuba ng'aliko ekigendererwa. Era okukakasa ku nsonga eyo abantu bangi nnyo kati bwe tuli essaawa eno katugeze abaali bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu bwagira bw'ati nga awaanawaanayo okwo. Mulabye Bamunyagwa, ne mulaba Mukasambidde n'abalala bangi nnyo, n'Ofuna Opondo butuweeridde mu kalulu aka Kawempe North mubadde mumulaba muwulira enjogera ye, era bigenze okuzuuka nga already ayagala kwesimbawo ku kifo ekimu ekyabakadde mu Eastern Region ebifo biri 5, era nga ku 5 ebyo kubajjukira nti bakolamu amendments mu Parliament ku bifo ebyo ebyabakadde ne biwera 5 nti okuva mu councils ezaba elderly councils mu districts ez'enjawulo mu regions 4 kwa regions ziri 4 kategeeza ababaka ababakadde babeera 4 kati ne akiikirira abakyala kati yatalondebwa delegation obakadde bali balondebwa delegation okuva mu councils ziri okuva mu districts kati ate be balonda omukyala akiikirira abakyala ku national level kati ne babeera 5 ebifo ne bibeera 5. Kati Ofuna Opondo ayagala kufunako ekifo mu Eastern Region kuba kati awezezza emyaka 6 ate nga lyetteeka bwena okuba ng'olina emyaka 6 kati Ofuna Opondo alina emyaka 6 mu gumu bw'atyo n'aresigninga ku kifo kye waliko kubeera government spokesperson media center n'aresigninga office n'agiwaayo. Kakati awo abadde nga ajja ayogera byayogera era nga tulabira ddala nti Ofuna Opondo kiki kyabala, naye n'akakasa nti already yategeezaako dda mukama we Museveni nga bw'agenda okuba nti tagenda kukomawo. Kakati bw'atyo wano asobola otubuulira ekituufu ekiriwo kyekiriwa NRM esobola okuddamu okubeera nga efuna obuganzi mu Buganda ne Busoga, amata ge ekyasobola okuddamu n'egayoola ku ttaka we gaayiika kubanga factors we ziri lwaki amata ago gaayiika. Tukitegedde nti tekisoboka koleka mpozi ng'oba oli awo oline ebyuma bikali magezi oba tekinologi nti ogenda kuyoola ettaka eryo ogenda olikamulemu amazzi ago opurifyinge, naye ate eyo munnange mechanism tekola ku ndowooza ezaffe kubanga bino birimu olulukoloko lungi nnyo. Abantu bakulaba batya, perception y'abantu babadde bafuna batya emyaka 40 NRM esobola okuddamu kubanga obuganzi bwe buba bwaliwooko nsobira okuba nga bwaliwo mu biseera eby'olutalo
obuganzi bwaliwo mu biseera ebyo naye bwe twava mu lutalo bwe tuti ne tutandika okulaba nga ebintu bikyuka nga abasajja bafuula endali bati nga byonna bye baatugamba byali bya bulimba abaafiirwa ebyabwe ente zaabwe baazirya baakola batya abazadde be baafa baganda be baafa baakola batya baalwanyisa abaana abato mu ntalo naye ne batabafa bingi nnyo abantu ne bategeera nti biri bwe biti abattibwa ne battibwa kubanga okutta bo batta bangi baafa be baali basuubira okubanga babeekengera nti bano bayinza okukola bati bayinza bonna obazze ku mitwe kakati obuganzi bwagenda busereba bwe butyo era nga bwe kiri nti munange abantu bonna si bangu kutegeera kintu mulundi gumu nti bajja nga bagenda balabuka mpola kubanga abamu baalinga batya olutalo tugenda kudda mu lutalo tugenda kukola tutya mwagala okudda gye mwava mu dduka kati ebyo byagenda biggwawo kati babazze bazaala abavubuka abantu babazze bazaala generation zijja nga zijja kuba emyaka 40 mingi kakati bwe tuli abavubuka tebabimanyi ebyo tebabimanyiddeeko ddala gwe nibo bagamba nti emundu eseka bagamba esekemu tulabe kati akakakodo kakola ki kagenda kyobula ngende enjuga yatwalwana yakola ki yafa naye Justin Kwa Foundation nti NRM esobola okuddamu okubeera nga ewangula oba efuna obuganzi mu Buganda ne mu Busoga nga bwe baagala okubeera nga bakikola kubanga nisuubira okuba nti bwe tunaaviira mu kalulu ka 2026 kye baagala okugamba nti kakati abantu baalabuka baategeera nti omuyaga gwa Bobi Wine Nope gwali gubawudiisa buwudiisa naye kati abantu baakitegeera ne baddayo ku NRM yaabwe gye batabeeranga kubanga jjukira nti okulabuka muntu yenna kasita alabuka bw'ati talabuka yekka abaako ne baalabuka nabo kati bw'alabuka okumuzzaayo eri si kyangu nnyo si kyangu ddala in fact kubanga ebizibu biba weebiri byayogerako oba ebyamuleetera okubeera nti nno akyuka oba ebyamuleetera okulabuka okutegeera nti babadde bampudiisa ebbanga lyonna bwebibanga naddala bikyaliwo kitegeeza tosobola ate kumuzzaayo eri mabega kiringa omukyala ng'anobye obufumbo ng'omusajja abadde amukuba emiggo omusajja tamulekera ssente zakulya obanga taweerera baana naye tamulabirira bwabeera nga bali mu kibuga mu kyalo nga amulimisa bulimisa bw'amala okulima yena lumonde n'ateeka n'asoggola n'atwala n'atunda n'awasa omukyalo omulala nga ye ku kyalo abeera awasa buwasa kati bw'ava mu bufumbo obwo najja n'afuna akadaala ke Samuel n'abaako kyakola n'afuna akasente akakebwati kuba abakyala abasinga obungi abo bakyayira abasajja kubanga abasajja abasinga obungi bayisa abakazi ng'abaddu kati omukazi abanga ali mu buddu naye nga tasobola kubuvaamu kati bw'afuna ye akabembereza bw'ati n'abanga naye asobola okukola wali ne bamuwaayo omutwalo 15,000 n'aziteeka mu nsawo lwaki okiraba nga akulaga nti aba ayogerera bubi nnyo obufumbo oba ayogerera bubi nnyo bbaawe kubanga mulimu ekyamuzimbibwamu kiri nti kugamba kyamanyi gwe kyasobola kubeera nga akunnyonnyola kugamba omutima gwali gumulaga nti yali afuuse omuddu kwegamba nga oli amusunira ku buli kaye nga gamba muyisanga oba kiki yasalawo buli kimu nga bw'olaba kati bwe tuli mu Uganda Museveni akugamba yalina right okutta n'okutta n'okusalawo ani awangula ani atawangula Parliament agikola nga bw'ayagala buli kimu kati bannayuganda bali mu mbeera eyo baagala kumwetaakuluzaako bagamba bannange olukokoberwa omusajja atuvaako ddi omusajja olinga bwe baatulaamira ye lwaki yetawummula lwaki tatuvaako lwaki kafamire ako tekatuvaako bye boolekedde okwogera kuba kati kasayingiza mu mutabani we bye bagenda okubeera nga lwaki tuvaako ye kafamire ako kaatutama bye bajja okubukala ki kubagamba kite kitava ku ssengejjero era bw'obeera ku stage ng'obadde katugezi oyogera oba oyimba nga byoyimba tebijja olemeddeko ojjawo oza DJ sample vaayo bw'oba oyogera nga byoyogera tebikwatagana ate tomaliriza abantu batandika okukulya amaloboozi gatandise kanya kuza musirike nga ebyago kutwaka kajabo emubende agezaako kubanga kasayako nako Bobi Wine vaayo ukitegeera mu mbeera efaanaganako bwetyo kakati nejero Museveni kati bwe tuli awo tuwoza vaayo
lwaki vaayo tuli mu Buganda tuli mu Busoga kati ewalala gyakyalimba gyakyekutte ate nga nayo juzi mwalaba Budweni kagenze ekakyali mwalaba ekyaliyo mu kuziika nze John Bikazola abantu bonna bamuwerukaminga naye nga ate waliyo ebikonge ebirala bamuwerukamingira ddala nga omukulembeze waabwe kubanga ekyo tukyakyogera mu mboozi nti Uganda ezimbye omukulembeze waayo already omukulembeze azimbwa bw'atyo mulaavu y'abantu abantu bagiye amasimu bamukoleki bamutunuzimu nga tewali kutya n'egitunuze mu Museveni olabe basiba emmotoka ssaawa 2 omukazi yafa juzi yali agenda okuzaala ensambi nga balinze Museveni ayitewo kati yafuuka kaasi ng'era bwe yagamba tena kibagamba nga tugenda mu kaluka 2020 Museveni bw'akomawo ati ekyo kijja kuba kisiraani eri Uganda kubanga ajja kuba amaze okubeera nga breakinga kitegeera structure nga breakinga structure eyo bwannakyemalira n'abantu okufuga paka kufa so wali kyali badde kigamba neyagezaako kyakola ki kyalema kakati siri mu kuvoola by the way naye njogera biriwo kakati nga bwe ntegeka wano okubeera nga nkubuulira ofuna opondo mu kutukakasa ku nsonga eno kuba kati kagenda kaseera okwogera amazima ng'ayogera amazima nga tanaba kubeera ng'ate addamu okufuuka vampire kuba kati wano essaawa naakyegula ku bantu basobole okubeera nga bategeera abimanyi abitegedde abadde nga abimanyi naye enkola ya Save My Job mukimanyi yereetera abantu okubeera nga boogera ebitakwatagana ne battayiba babimanyi era in fact case study ku bino bye ngenda okubuulira ebya kufuna opondo ngenda kuyita ya Tayiwa juzi bayogera mu parliament nga yogera ku basuubuzi b'omuceere eri ku emutukula engeri gye bakijjanyizibwamu engeri gye banyonyontibwa kakati sooka okitegeere muganda wange era njagala okimanyi nti aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe balina solar ez'omulembe kuba balina amataala nga go obudde bwe buziba nga geeteeka ku bebukya nga gejjako ne bwe batoliwo ewaka balina pampu mwabalima ku seasons naddala ez'omusana tolina masannyalaze eyo eri ennimiro yo naye balina pampu osoose mu oluzzi pampu ng'ekozesa sola n'ofukirira irrigation omaye kati gwe bw'olima ku musana oba ku biseera ebitali bya season ojja genda okwesanga nga gw'otundira ddala tubula nga baga nti ennyaanya kati ezitunda kiralu nga waliwo abaazirima mu season eyo bana balima mu season nga buli omu alima bo batuukira mu mudibo kakati ekiyinza okutaasa beba maintenance palace basobola okuwa sola nga ekozesa pampu esola esobola okupawaringa pampu n'ofukirira amazzi gonna kale munange ne Hillside View apartments webali apartments ziri wali ku Ntebe Road ejjanyi ku church kasita otuuka ekajjansi ennamulanda oba ekitende awo wonna okyamirawo osobola opangisa olunaku wiiki omwezi n'emyezi apartment nnungi nnyo gwe bw'ozituukako okakasiza ddala nti mu butuufu wano baateekawo ssente ate nga tebaseerawo transport wabwereere gwe wava ku airport kasoba ng'obuukinze amasannyalaze weegaye tegavaako ate ne wifi internet weeri Timo Property Consultants Limited nabo ku nsonga z'ettaka bano batunda ettaka bagula ettaka ate era balina kampani ezimba bo nga bo balina abazimbi ab'omulembe basobola okukola mu ngeri naawe gy'otakola ki gy'otasuubira bagezeeko bugeza aba Timo Property Consultants Limited okukosa ne doctor qualified doctor ate doctor ali talented ekintu ekyo kikulu nnyo abantu abamu tebategeera makulu gaakyo bavuga nti doctor ali talented nti kiringa naawe kati wano wendi nange nswani mmanyi okubeera ku mutimbagano ne mpulira nga waliwo omuntu omu ayogera naye nga ngamba this guy is talented mu kwogera ng'ayogera newankubadde nga byayogera biyinza okuba nga nonsense naye ng'ayogera ng'owulira eddoboozi ddungi nnyo era ng'amatiza naye nga kyayogera nga kiyinza okuba na kya bulimba oba nga kituufu naye nga olaba mu butuufu alina talent mu kulimba alina talent kati Jeno Museveni alina talent
bwena gye mumanyi obulungi alina talenti. Kakati tuddeyo munnange ku nsonga za NRM. Can NRM win back Buganda and Busoga? Oba muganda wange oba ejjengo lyakola ki lyakuba lyabawandula ne libajja mu nnyanja eya Buganda ne Busoga bakyasobola? Kakati Ofono Opondo tebuvuddeko yayogera jukira nti ono kugambye abadde executive director wa Uganda Media Center naye kati yaresigninze kuba ayagala kwesimbawo, era yensonga lwaki ayogera bino, ayagala kwesimbawo nga omukuba MP ababakadde mu Eastern Region kwaba abataano ayagala abeereko omukubu kwaba abataano 226 ayagala jje mu parliament. Kati wano essaawa eno atubuulira era nga ayogera mazima era nga nange mu butuufu nzikiriziganya naye. Ofono Opondo ayogera ku nsonga ya NRM esobola okuddamu neerikiriminga Buganda ne Busoga. Kakati munnange loosi aba NRM oba National Resistance Movement gye yakola mu Buganda ne mu Busoga regions ezebbiri eyo, Ofono Opondo agamba nti kwamba babanga atunyonyola ensonga lwaki kyali bwe kityo agiteeka ku kubeera nti nno wano wabaddewo kwegamba okwegulumiza mu buweereza bwa NRM oba mu bakungu ba NRM, obuweereza ne beegulumiza mu kwewaana ku bintu ebitaliiyo, kwegamba bajja ne beegulumiriza mu bantu naye ate ng'obuweereza ku ttaka zero, ku ground zero, era n'okubeera nti nno tebalina kulambikibwa kutuufu mu kibiina. Ofono Opondo yatubuulira nti bajja mu kitundu n'ayogera kati nga Museveni bwe yagenda mwamulaba katambi akamu ng'agamba abantu abamu nga bamugamba nti tulina masannyalaze ebiki timwalonda ba Nuupu, naye nga Nuupu yakamalawo emyaka 4, Museveni myaka 4. Buli mwaka Nuupu gwe yakamalawo guliko emyaka gya Museveni gye yakamala mu buyinza 10. Guliko emyaka gya Museveni 10 buli mwaka gumu bwe guti Nuupu gwe yakamalawo oteekawo 10 ejya NRM, naye Museveni yeekwasa ki? Yeekwasa Nuupu kuba nti bali tebalina ki masannyalaze. Kyengezako kubeera nga nkulaga nti aba NRM bagenda mu bantu naye nga abantu be bagenzeemu abantu balinga bamulekwa baabaleka bokka, nti ekigambo motherland tebakirabamu makulu kubanga bamulekwa babajjadde ku mabeere. Motherland yabajjadde ku mabeere naye nga tebannatuuka na kulya mmere, naye nga ffe baatujjadde ku mabeere naye nga n'okulya emmere tetunnatuuka. Omusawo agamba atanatuuka kulya mmere olwo. Kati kiba kitegeeza waliwo omwana omu mutabani wange omu omwana wa mukulu wange omu kakati mama we yamusuula eka nga akyali muto nnyo, yali muwala muto, yamuzaala muwala muto, kati naye ndoza katalina kyamukolera n'amuleeta ewaabwe, ekirungi teyamugyamu yamuleeta ewa jjajjaawe. Kakati eka nga tulina ente, tulina amata mangi, ente enzungu, nga amata ge tumuwa okuva nga akyali mwana muto n'akula. Kati mwe omanya abaana abato beyagira nga nti maama we yeri ente kubanga yakula ne banne nga benkana nti maama we kali tamanyi maama we, okitegeera. Era nga ye in fact amanyi mama frame yakola ki yamuzaala, era kubanga bintu byakyo okulaba ndowooza kubaga nti maama babwajja nga nti maama wo kati eyo ne maama wange. Luvannyuma nnyo wategeera nti ono singa akuze nti si yanzaala maama wange mulala. Kagamba confusion eyo gye yalingamu nga bano bane bamugamba agwe entimu ye maama we yonywa amata, ate buli gwalaba bwajjeeka kati nga amashwe mwaze waka eka mukyalo eri ku bikondo eri empigi nga bano bamugamba nti maama oyo kyebamugamba kituufu naye olwokuba nti ye alina tawulira nko kigambo nti maama we era bwe yamulaba nga maama we n'abeera nga yamusanyukira nnyo, jjukira maama we tajjaka kumulaba kati yamanyi nti ono ye maama we.
okitegeera olwokuba nti era nga yalaba nti ono ye maama we era nali forced okubeera nga later on ate nalina okumugjayo mbeere naye kubanga amanyi ono ye maama we era nga abashurayimu bo bamanyi nti mukulu waabwe yaani y'oli era bo n'okutuusa kati bebamanyi bamanyi nti oli ye mukulu waabwe maama waabwe gwe yasooka okukola ky'okuzaala naye kati oluvannyuma ono yategeera maama we omutuufu kati naffe tukyali awo tukyanoonya maama waffe omutuufu waali naye abasajja baamugana otuyonza kakati mbadde just ndigracinzemu katono nnyo naye kati kankomewo ku mulamwa era mbadde ku mulamwa naye just kulandagga nga bw'omanyi naawe muganda wange kakati munnange ono atutegeeza nti okwegulumiza kw'abasajja bano batwegulumirizaako ng'ate tebalinaawo kye balaga ku gurawundi kwegamba beefuula okubeera important nga abamanyi buli kimu abalina vision abakola ki tubakoledde bino na bino ebitaliiyo n'okubeera nti mu kibiina kya NRM balaakinga direction ekyo kibaleetedde okubeera nga munnange baluuzinga emikisa oba opportunities era nekibaleeta okubeera nga babeera disconnected with the electorate eri abantu ababalonda bali disconnected ofuna oponda atunnyonnyola kubanga njagala mukimanye nti kubanga tugenda mu kalulu ka 2026 wano already twazingako dda era nga bwolabye bagezaako kukikolekawo empya bagezaako okubba bagenda kugezaako kukola ekintu ekyo kubanga mbu baagala bawona obuswavu awo jjukira nti wagenda kubaawo okufa bamuseveni okulemererwa wakiri akola ki ayonoona bagenda kukola buli kimu bwe bakola bajja ati bagenda batulugunya abantu ekigenda okubongera ate okubakola ki okubakuba ennyo kati mu region zino endala already Bobi Wine yasenseddeyo dda era obubaka n'obukakafu mwabulabye era mubulaba bw'aba agenzeeyo bano bo bavuma naye ng'ate emyaka gino 5 Bobi Wine agikutte bulungi taliiko nziro era abantu bonna bamulaba ng'omuntu nti yatandika ne ABC era akyatambula ne leeters ezo zonna ng'azimanyiiko amakulu era nga buli kimu kye yannyonnyola mu leeters ezo zonna emiramwa gye akyagiriko nnyo newankubadde amayingo gagezezzaako naye bo ate bamaliriza amayingo gabawandudde ttale kakati Opondo agamba nti nno mu Buganda wano NRM bagikuba akalulu n'enkoona n'enywa mu 2021 general elections omuli n'okubeera nti nno baministers abali prominent bano bagenda okuva mu kalulu ka 2021 kwegamba nga basimula Nuupu Pugolo era n'agamba nti nno ekibiina okulemererwa okubeera nti nno kikola ku nsonga eziruma abantu oba okubalaga butya bwe bagenda okubeera nga bakwata ku nsonga ezo ate ne bateekawo action mu kusolvinga ebizibu byabwe okukosa ne kye bayita identity politics nakyo kikontributiza kinene nnyo ku outcome oba kyakola kinene nnyo ku outcome y'akalulu ka 2021 kubanga jjukira nti wano tuli divided era kyovudde olaba ate Museveni yayita ekintu ekyo kikyakuba nnyo abantu abalala mu regions endala naye wano mu Buganda Busoga ekyo kyabakola ki nakyo kyabakuba nnyo kubanga jjukira nti Museveni yagezaako okwawulayawula mu bantu kati bali yabalimba n'abagamba nti temwesembereza Muganda era buli muntu yenna agezaako okolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu nga si Muganda balulongo yabaani bagezaako okubakubira ddala oyo muntu waffe oyo ffe abaamutuma ffe abaakola ki okitegeera kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti kakati oyo aba atandise ebanga bridge kwagenda okuyitira asobola okubeera nga ate akwana regions endala oba kwegamba omukwano kubeera
gusaasaanira regions endala nti bali bajja mulaba ndaba akolagana ne gundi ate muntu waffe aleka si mubi kyobulabanga we tuli essaawa eno kino kakibabuulire mukitegeere nza ate nsobola okuwagira Lugongoyo okwesimbawo mu Kampala ne bamulonda nga MP waawo kubanga nti mumutunuulira ekintu ekyo nga mulabanga abamu bagamba agende yeesimba ewaabwe nedda kubanga abantu bali balina okutegeera tulina osavinga ng'ekizampu nti tuli bumu kuba kyetugezaako okutunda gye bali bo kye baabajjako olede kugamba bakyali mu mbeera eyo okitegeera era ekyo kikuba nnyo bannankyukakyuka so nga ate nti impact ey'abantu kati nga Nyanjula ey'abantu nga Shamim Malende ey'abantu abalala ba Nyeko Derek Nyeko abo baali badde bakola nga ba ambassadors gye bazaalwa ne bagenda ne bakuba enjiri eri ne bavuga bannange feneeri baatwembulensinga dda naffe eno tukole ekintu kyekimu kubanga tuli bumu kubanga n'abasajja batwawudde nnyo ekyo bakikozesezayo nga tool kakati ekintu kyabwe kye beetandikira ate nakyo ne kibaleetera obuzibu baagala nnyo okwegula ku bannaddiini mu cultural institutions bakole batya naye ate eyo ne bamisfiringirayo era identity politics n'abakuba nti Bobi Wine bwe yajja alina engeri gy'aleeseemu ekintu ekyo juzi bano baseeka abawumba tuutu abagezaako kubeera nga bagamba nti Bobi Wine bwe tuddamu mulaba mu muzikiti abo ba agenti ba sitaani kyenyinza okubagamba kubanga ono kyagezaako okukola kwe kulaba nga ataapingayo n'eri ate nga naffe kyetwagala kubanga era still teri akugoba mu ddiini teri agamba nti abatali basiraamu temubasembeza mubagobe okuleka abo abawumba tuutu bye byakulembeza obukafiiri bye bakulembeza buli kimu ate nga bye bakafiiri nnamba emu bye bakafiiri nnamba emu kubanga bo ate babbi kwegamba emitima girali wano mu nsawo gyava dda wano amanyi bwe njigira bwe nti njagira bwe nti beefuula abasiraamu ennyo naye nga naye kennyini waali awo tamanyi na ddiru yasiramuka kubanga era singa bamuzaala mu Katuliki oba singa bamuzaala mu Protestant singa bamuzaala mu Lokole era singa ali ekyo singa ekyo kyali naye kati essaawa eno bw'omubuuza nti mufabire amwe temuli baddiini ndala nti bwe muyimirira awo nga mutandika obbawugerera amafuukuuli ng'ayitaba ng'alinga atawulidde nti kakati woba oli musiraamu nnyo lwaki tomatiza abeewammwe bonna mu kika ne basiramuka talina ansa naye kati wano olw'okubanga ayagala mbu awulikike babateekemu akasente kubanga jjukira nti balina okukuba ekyo bakikube kubanga jjukira nti sayidi eyo y'abasiraamu jjukira nti ebonyeebonye nnyo naye kati n'owulira abantu abamu batuutu ngaabo tasobola kubeera nga anakuwala ku lw'abasiraamu abattiddwa abawambiddwa abasibiddwa abali makomera nga tebagenda nkona kuwoza ebyo byonna tabitunuulira wabula ali awo awoza ali mu kwogera ku ddiini ye yakula alaba nga bamuzaala buzaazi nti musiraamu n'amanya nti nze abudu nababimusomesa eddiini well and good sivuula basigamba nti eddiini y'obusiraamu mbi naye ate akajanja nako kalina okubaako wekako kuba si be basiraamu bokka naffe tuli basiraamu ekyo ndowooza kitegeerekese bulungi kubanga bano bagezako gaa nti abatali basiraamu si bantu kyokka ate nga nabo bennyini bwebabuuzi oyinza n'okubalaabalayo awo nga talina bajjajja be 5 nga basiraamu oba 3 nga n'ababiri olumu nga n'omu taliiyo nga yasiramuka na bukulu kati tosobola kubagamba nti gye wava ng'akimanyi bulungi nnyo nti ne taata wa Nabbi Muhammad teyali ki naye kwegamba kale ebyo biri awo kubanga n'aboolugano lwa Nabbi nabo bangi balisibasi bagenda bakonvatinga nga bukonvatinze
naye yabagobako yaba nga mmwe bwe mukola. Kakati munnange tuli ku Busoga katuzeeko ofuna opondo manyi tukulu mpuguka nkoze ekyobutawuguka nva ku mulamwa njagala kumaliriza nsonga y'ofuna opondo ate byayogedde byabadde bingi bwe yayogera ate njagala byonna mbyogere kubanga tukimanye njagala tuve wano nga tukakasiza nti wano mu Buganda ne Busoga kaggwamu dda era kagenda kuggweeramu ddala n'empulunguse zonna ziggweeremu ddala era bano abantu bateeka nnyo kyo mulabanga ebiseera ebimu waliwo abantu abamu wano kati waliwo ebintu ebijja ne bijja bibawo kati Alien Skin yajja kati nga yogera ku Alien Skin bajja kugamba kati galina okutuwa amawulire agategerekeka mulimu bya Alien Skin naye mulaba gye biggweeredde mulaba gye biggweera mu byabufuzi era yali mu lubiri n'aga nti biri ate mu campaign kigenda kusukkamu olaba gye kiggweera bakimanyi bulungi nnyo nti abavubuka kati bawagira kati era ojjagenda okira nti baagala bakutulemu buwagizi bwa Bobi Wine bwe balowooza nti kuba kati jjukira nti waliwo bakifeesi bawagira Alien Skin kati bano abalala abalimu embeera ey'obuntu abalina empathy bo be basobola okutegeera eggwanga lyabwe Uganda n'amakulu gaalyo kati awo baba bakimanyi nti baawuddemu babatadde mu good diversion yeezo bwezityo kati gwe kikyabo nnyo okujja okubeera ng'osobola okudictatinga n'ogamba nti kakati ffe kyo tubuulira omuntu omu yali abiŋŋamba nagenda okulaba oli mu kwogera ku bafulufike oli mu kwogera ku ba Alien Skin nga kati lengera ono obeera wa obeera wa tolabangako bagamba nti akawuka kamunyeera kasobola okumegga enjovu tokimanyi ebintu bitandika bwe bityo mpolampola ne Museveni mu 1908 eyo lutwa bamwogerangako batyo Bobote bamwogerangako batyo bamulabanga talina makulu bwe bamulaba kakati munnange kibi nnyo okuba nti ate ababyogera babeera bantu bakulu naye lwakuba nti bali awo babamanyi babitegeera bintu babimanyi babitegeera naye tebasobola kutegeera nti buli kibaako entandikwa ate ekintu ekitandiseewo essaawa eno nga bw'olaba people power bwe yatandikawo mu kunyoomebwa kati ekyanyoomebwa okyasobola okugaa nti Bobi Wine mutono nti oyo temutubuulira muyimbi buyimbi okyasobola okukyogera kakati njagala tutegeere ebintu tuwangane ebitiibwa tutegeere tuleme kulowooza nti nkiyonga wona ogamba nti kati oli mugagga wagaggawala kitegeeza nti totunuulira busente butono ne weerabira nti nno 10 bwe kibula ku mutwalo tebusobola kubeera mutwalo kitegeeza olina okurespectinga sente 10 olina okiteekamu ekitiibwa simanyi oba ndi ku mulamwa kulumva ku mulamwa va ku mulamwa kimuwago nogenda gukola ntya obanga okwateko sayidi emu ebigambo bibe nga biyite eno walala kakati munnange mu Busoga kati tuzeeku opondo katuddeeku opondo munsonyiwe sigenda kuddamu kubula nti simira challenges of Bondo atugamba nti okusoomozebwa okufaanaganako ng'okwo kwannyonnyodde waggulu awo nti kwali evident kwalabwako nti abakulembeze b'eddiini ba community members bonna baali exposed ku butali obumati kugamba ku dissatisfaction nga si bamativu olw'ebisuubizo gavumenti byezenge bakyubiza mu Busoga unfulfilled government promises nga okuddamu okuggulawo Busoga University nga okuyambako abalimi b'ebikajjo agamba nti muganda wange bino byonna byayera obuganzi ne trust abantu b'e Busoga gye baali balina mu NRM ate kati ngenda kuddamu mbule sina kyakukola ndi mbuzi kirabika kakati kambulemu leera sibula kugamba just nvaako ku mulamwa nyendeeta example mwalaba wano nga kyabazinga awasa mwalaba muhoozi n'awamba bali baali bayise abantu bonna Bobi Wine ne bamuyise ne bamukubira nti munnange tojja munnange tuyambe tojja naye tusonyiwe kubanga
embeera ekyuse ne bamubuulira amazima ekyo kye nayagala bamubuulira amazima era naye n'atakola ki n'atagenda mu intimidation kuba baakiraba nti ono munene nnyo ate okugenda mu kuswazibwa eri ne bakiyimiriza awo okulaba nga kitegeeza nti abo ba true supporters ab'omuntu ono ab'enkyukakyuka nti bakola official communication bamugamba nti okola ki tojja wamma kino kireke baatuwambye dda tewali kyakukola naye nga neyawambye bamuwadde okwogera mwalaba akatepula kakutte nga bwatunula bwati singa Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde waawe singa afukumula bufukumuzi kubanga ali waabwe singa ayogera naye Mukama Katonda awo abasoga kye baagala kyonna kubanga I like these people bamanyi we bayimirira ate tobepangirako bakuba bajja kusenguka bagende wabweru wa Uganda 2026 gwe bali bensonga campaign ate yagamba nti kijja kusukkamuko mu campaign kakati ye kenyini gwe kikyukiddemu nga before even campaign misinde kinya eyo yenkola gye twagala banayoga nti mwina kumanyiirwa banzire ku mulamwa badde nvudde nvaako simanyi lwaki nvaako sibanasiimu ekikulu ebintu bingi mu mutwe oba osiimuuka kaakati munnange ofuna otonda tugamba nti nno NRM's internal dynamics nazo zikoze omulimu munene nnyo mu kufeebya obuwagizi bwa NRM nti forces munda mu NRM forces munda mwennyini entalo n'ebirala bireetedde NRM okubeera nga obuwagizi bwayo era busereba Opondo bwatyo nga anenya nnyo approach oba engeri ekibiina gye kikwazaganyaamu okulonda n'agamba ekisooka tewaliiwo balaakinga genuine engagement with the constituents era n'agamba nti bano balirayinga nnyo oba over reliance on political manoeuvring kitaba nti bano aba NRM ekibiina kya NRM ekisooka si balungi mu kubeera nga bakwasaganya abalonzi okusobola okubamatiza anti beematira balina amagye baga tulina amagye okiraba ndowooza oli ani teyagenda bugenzi kuba ne baga tulina amagye ne bagoba genda n'obupale bwo vaawo wano mujjukira bulungi akatambyako owesifu sinamuga tugende batugobye mu mbeera efa kati essaawa eno n'ebyobufuzi yagamba yabiviiramu ddala kubanga yakitegeera nti abantu tebakola ki n'abeewabwe bamugoba okitegeera yonna people power izo elements za people power engagement n'abantu kuba Bobi Wine kyakoze ekintu kino akisembereza nnyo abantu nja kukyogerako lwaki Bobi Wine tabudde direct approach ne electorate ekyo kimuleetedde okubeera nti nno asinkinga mu mitima gy'abantu tujja kubyogerako saagala kubula temumbuzaabuza obwongo bumanyi bubeeraawo obwongo bukutwala naye noogezaako kulwana nodda noogezaako kakati kambuzi kenkomewo kufuna Opondo kakati bano bagezaako n'okubeera nga bateekawo okupalapalanya mu byobufuzi bapalapalanya Museveni kyebakola balina abantu bebafuna kati nga bonoga nti kati nabbanja gwe bafuna balamu be balya kati baagala okulowoozesa bali nti bonna bali bulungi kati ababujabuja be bagamba nti omwana waffe wuyo kumbe beeno bw'oba ogula sukaali ewuwo gwe kenyini gwakwata mu nsawo n'ogula sukaali balamu takugulira sukaali kati omusolo gwo ne bagukuba mu maaso butereevu olwine ne bakusiraapinga ne heavy taxes ku sukaali kilo ya sukaali sabbuuni pya
kiraba buli kyokwatako pya oluyi olw'omusolo omunene naye budde eno n'owuliriza bana bonajja abanyoro banange abanyoro temugezaako nomulonda Bobi Wine wano saayagala kulaba muntu yenaagira Nuupu mwali bademu gwatugulira sukaali ne sabbuuni kati bajjamu baleetera mu biseera ebyakalulu gy'obeera nti nno emyaka 5 ogenda kuba onywa kiro ya sukaali ey'emu kale bannayuganda tulina okulekeraawo okubeera abavuyavuya tulina okulekeraawo kubanga zero tolerance ku nguzi gwe mulamwa ogwa Nuupu kiba kitegeeza nti ekyo kituleetera oba kikuwa amaanyi okubeera nga you can depend on yourself, you can be self-reliant. Kiba kitegeeza kyentegeeza mu kino simanyi oba terminology gye nkozesa entuufu kiba kitegeeza nti kati nga bwe ndi wano Mami Kwesese Shuraimu azze wano aŋŋambye twagala kufuna byakunywera ku caayi kitegeeza nti mukwate mugende mugule nange mungulireyo wali embulugunya oba emiwogo emisiike oba ekirala kyonna okitegeera bwe muyitirako wali nga basaze ffene mungulireyo ku ffene wa 10 ne baleeta n'endyako wano oba omuyembe naye kati tuli mu situation nga obeera mu kyalo katugeze opangisaayo mu kyalo naye nga tosobola nakulya ku muyembe ogiraba bagitunda awo mu kyalo so nga ffe luli olwokuba abantu baba bakola sente ozirina kitegeeza wali badde ogula omuyembe awo ate ffe emiyembe twalyanga gya bwere batuyita ndabuzi temujja kulya ku miyembe bannange temujja kulya ku miyembe tujja tukyasooka gyeri waggulu eri ayi waffe ku bikondo waliwo wali emiti gya kalabo ebiri wali mzeeyi bamuyitangani oyo yafa bamuyitangani era bitte naye yafa waliwo ng'emiti awo ebiri egya kalabo bagikyaliwo ewaba Amoti Mujuni Alan awo nga bwe tuli emiyembe awo naye walala eri yonna eggala byonna gyetu naye kati ebintu byatabuka kakati kyengezako kutegeeza nti nga tolina gwe weeraliikirira buli kizibu kyonna ekigwawo obuzibu obutonotono obwemalira so nga tolina kunoonya Gen. Museveni nga bwe bamunoonya bakathani kusaasira buli omu ayagala kulamu bannange njagala pulezidenti bannange kati oli mukyala yali awaayo bali aba Parish Development Model mwamulaba akatambi nakabawaako wano ng'amutegeeza nti ssente bazeegabira bokka bannabbanja ne bakasolo baziwa abantu baabwe kati kikulumbula kati ate era mbuze bannange kakati omukyalo oyo yamaliriza agambye mbadde nsaba taata ondeke ngende njogereko ne maama Janet mutabani wammwe simanya yafunye meka yafunye zi A's kintegeeza mu elevo kati n'agenda amusaba basare okitegeera amusaba basare naye omwana we bw'abanga katugeze akoze excellence kitegeeza nti ate bw'oba olina capacity osobola okukozesa ssente ate era n'oteeka awantu nga ebintu byagenda okukola byebyo kuba ne ssente ozirina naye kakati kitegeeza omwana we asomye bulungi ennyo ate olina kwegayirira era otukamba nnanga nti ate nina ezimwongerayo sina zimwongerayo ebyo bannayuganda bye baagala naye ng'amaze kuwayo bannabbanja era agamba ne Museveni simanyi oba bwenvaano bagenda kunzita obange nange nga naye akimanyi basobola okumutta nga nabo weebali bagamba nti goza kikutaasa naye tujja kutta n'akaana akaako kewewaana nako katukalinde bakukumya bw'obasubya omugaati bali abasajja n'abakazi basaaga kakati kikulaga nti waliwo gaapu nene nnyo ono awaabira ono gwagamba ate naye kwegamba yahabaringa bali bantu betata bavaako alinga agamba nti kakati obalabisa abantu bange balya kubanga ono ye promota w'enguzi gwogamba ye promota wa byonna kubanga enguzi n'obubbi byonna byebimu kubanga abikoze mu paalamenti mubiraba siina kyenzevu olamu kuba obujulizi weebuli baligalizinga enguzi nga mulaba nammwe bano bennyini be bawagira bannabbanja bakasolo n'abalala
kakati ate ono aloopa bano oba kitegeera kugamba ono ajula mugamba nti lwaki togenda bwajula muyita jangu naye ku boodi jangu kale kati tukuwe tutya obadde oyagala ki kale obadde oyagala ki tikale singa yazze n'atugamba oyinza okusanga bali eri kati lwaki otwayo lwaki oyogera akola atya lwaki togira toze n'otugamba tosooka n'otugamba sente fe abazirina Nabbanja yayogera wano juzi jukira Mpuuga ng'agezaako kusambagala okulaga nti yali atandise okukola ng'alaba kwegamba balabika bagenda kumukola ki kumugoba ku bwa leader of opposition kati n'agezaako kutambula ng'agenda mu malwaliro yagenda e Kawolo wano batuuka e Kawolo n'agezaako okulabisa abasawo ne bamubulira ebizibu ebyo Nabbanja n'agendayo kati mumugamba akola ati abawo eki mbu bagezaako okulabisa gavumenti okugirabisa obubi kati bibanga ebintu birungi nnyo ate gavumenti mbangenda girabisa ntya kubanga already ebintu bitambula bulungi gavumenti mbangenda girabisa ku bintu ebirambulula obulungi ntuse mu ddwaliro buli kimu gyekiri kale wakiri oba kale 70% gyebiri ate nendabisa gavumenti sisobola naye kati Nabbanja wakiri abikkirira ekibi kibeerewo naye nga tekisaasaanye mu bantu myaka 40 twogera ku buganzi bwa NRM esobola okuddamu okureclaiminga Busoga ne Buganda oba kaggwamu dda oba kaggwamu dda just tulina kunaza bunaza eri walala nga tugoba mugende mulonde ente zammwe kakati munnange nga bwe nkutegeezezaawo yadde mbula munansaasira mbula lwaki mbula nva ku mulamwa kale siva ku mulamwa ne kugamba nandagga kibatu ekigambo ekituufu kwali kulandagga kakati ono amaze otutegeeza nti NRM's internal dynamics have also played a role in its declining support for Notondo era ng'atugamba nti approach ey'ekibiina kya NRM ku kulonda n'agamba nti nno tewaliwo genuine engagement with constituents okukussa ne over reliance on political maneuvering bikunyonyodde katweyongereyo kakati munnange nti kaweefube okubeera nga baddamu okubeera nga baligaininga support baddamu okununula obuganzi mu regions zino agamba nti nno kiba kitegeeza nti balina okuddamu okuba nti kugamba kati kibagezaako kubeera nga bakola era mulamuzi bini atambula parity development model agezaako naye ate ne bakamutemerayo nti munnange yadde oli wano naye ffe tetuzirabangako abaze bazeegabira abo ffe tetulina kye tufuna tuzze kukolaba bulabe awo yali badde ategeerayo nti ekitegeeza ayaye nasuubula amagi nansuwa kakati munnange bano balina okuteekawo meetings bagezaako kubanga bakola bino wammanga bateekawo meetings abakulembeze ne ba local representatives badiscussinge strategies empenda okusobola okubeera nga baddamu okureconnectinga okuddamu okuyunga wuzi eyo oba layini eyo oba waya ne bavoters batapinga ddako 3 phase era ne 3 phase esukka kuba ogana amasannyalaze ga transmission gana gemulaba layini ziyinza okuba ziva Kampala negenda paka Kaseesa gagatambulira ku byuma kakati Bobi yafuuka ago mazibu nnyo nti kuno 3 phase mwenze kuba tekukya utono nnyo kati waali era buli omu kati essaawa ya kakati nkugambye nti ofuna opondo bw'aba ayogera aseerera mu opposition mwalaba Mpuuga juzi naye nga bamutegekedde bamuplanning asobole okutwalako ne Bobi Wine agireko ku masannyalaze gali amanene aga transmission oba bwe bagayita naye nga manyi ekitongole kigakwasaganya ekiri mu Uganda distribution bakiyita transmission ge masannyalaze agatambulira ku byuma be baŋŋamba kakati geego nga alina okutaapingako
naye nga resistance ya waya gye yali ataddeko ntono. Kawaya kaali kanafu kakuba bukubi. Era gye buvuddeko n'atandika okubeera nga bwe ngenda okuba nga nkunnyonnyola mu mboozi zaffe ezimu Mpuuga bye yabadde ayogera. Nga kikulaga nti kakati ate bye yataapinga eri bye bamupulaningira ataapinga. Era Katikkiro yagezaako nnyo okuba nga agezaako kyogera kirabisa ensi yonna. Ndudde okulaba mukoddomi wange Kyagulanyi ng'atuula ne kojjange Mpuuga. Ndudde okubalaba nga banyumyamu. Naye kati munnange mbalaba bakola ki? Agezaako okukikola ki? Okukifuula public kigoyinge viral. Naye njagala okubuulira nti ango abantu mwe bategerera ebintu yakyuka dda. Nti politics oyo, cheap politics oyo takyakola. Abantu wano kasita bakuteekako ka cross bwe kati kitegeeza rest in peace. Rest in peace. Oyo twamusiibula mu bitiibwa. Si yewe ekitiibwa. Ate anaamugaanye. Abeena ebitiibwa bye. Kakati Ofono Mponda atugamba nti ba community leaders bano jukira kati nkugenda nti bali bagezaako kwasaganya ba leaders bagezaako kuba nga bakwatagana ba community leaders. Naye jukira nti era awo mu kugabana omusimbi awo bo balina akakundi kaabwe ako bagabanira omusimbi awo kubanga nabo bakikozesa nga ate amakubo okubeera nga bafuniramu sente za campaign. Wowulirira nti campaign sente za campaign zigenda kufuluma naye we nembo zigenda kuba yadakiika mmeka Mukama Katonda zisimanyi. Naye katugende ati budde bwaffe ate n'omutimbagano tegujjula tweyongereyo. Kaakati munnange nga bano befasayizinga bagamba Ofono Mponda atugamba nti mu kaweefube oyo befasayizinga nti NRM erina okubeera nga ederivaringa promises zaayo okusobola okwengaginga meaningful dialogue with the electorates, the constituents rather. Okiraba nti bye basuubiza balina okulaba nga babituukiriza okusobola okuba nti nno enjogerezeganya oba empuliziganya n'abalonzi ekola amakulu. Naye nga kisoboka Gen. Museveni ng'asuubizza mpewo bannayuganda okussa n'okubasindikira abafere ne babba. Ekyo kisoboka kitegeeza nti awo wonna nga bwe kutegeeza nti kati bali bagezaako kuba nti basisinkana ba leaders ne ba local representatives badiscussinge pompeena engeri bagenda okubeera nga bali connectingamu abalonzi. Kati olwo awo bapangirawo akasente eba project bo beekolawo omulimu bafune balye. Jukira omulimu ogubaleetera okutuula bateese ngeri bagenda oconnectinga abalonzi ate bo bagufudde mulimu gwa kulya. Mwalaba wano mu Kawempe North oli ng'agamba owa NRM Copaling Station emu yannyonnyola ekintu ekyo nti bannanga abasajja balwanira n'essente. Okitegeera eri omusajja waabwe ono gwe balina ono wa enviiri entintingi yani Bosmik team ng'amaze okubeera nga avumirira Bobi Wine ate twagenda okuddamu bbala omutandiro nga bali mu kulwanira ssente. Okitegeera kakati abalonzi balaba jukira nti omulimu gwakubeera nga baddamu okureconnectinga abalonzi babakumeekume babazza emitima nga Catherine Kusasi bayagala nti emitima gy'abantu gyafa tuzza bazze abantu emitima gyakola ki gyafa. Kakati olwo ate bo bagifudde project eno bali mu kugabana musimbi. Bavoters basigadde ku ki? Ababuyabuya mujja balanga baba 1,210 ne kati bannayuganda asobola okuba nga abo baavaawo. Nabagamba nti wano Uganda omuntu ajja kuwa emitwalo 5 mugambe ompaza ki nti onnonde bwe kiba kisoboka ng'olina omutima omugumu mugambe ate ofayo nja kulonda sente tuzisigaze. Era najja genda akimanyi nti abantu bazize ne ssente bazigaanye. Naye nga olaba obwavu we buli mu nsi abantu bazikwata naye tozireetera kubeera nga zikugula omutima kubanga ekintu ky'otunda tekirina muwendo gwa ssente guyinza kukigula. Munnayuganda mpuliriza kakati nga tuvuddeyo anti mbula nvaayiko ku mulamwa naye nga tebyamakulu era munnange ate era nina okubyogera. Kakati bano bamaze okubeera nga bayengeejinga kugamba singa bakola pulaani eyo gye baliko ey'okubeera nga bengeejinga mu kwogerezeganya n'abalonzi.
ekyo kisobola kukola naye nga tewaliwo tangible improvements nkambala buli tewaliwo tangible improvements mu infrastructure, education, economic opportunities. Regaining trust will be very, very difficult. Simanyi oba nkikunyonyodde bulungi nti newankubadde ebyo ofuna oponda tugabagezaako kukola ebyo naye nga tewaliiwo nkyukakyuka mu kukulaakulana oba nkulaakulana ekwatibwako abantu tebasobola okulabako nga enguudo si nkole n'ebirala ng'ebyensoma bikyali ayo bwe bityo ramshackled, nga abantu tebalina mirimu, nga balinnyirirwa. Simanyi oba ewagundi n'agenda yiwa ninja kumala gayitirayo ewatayibwa kuba example nagikusuubiza kati nga tewaliiwo economic opportunities. Njagala okubabuulira nti okuregaininga trust tekigenda kusoboka. Kati gwe weebuuze nti ebyensoma byakolwako, infrastructure ekoleddwako, nti ebyenfuna bikoleddwako, bwe biba nga tebikoleddwako kitegeeza zero erimu n'amaaso. Bwe kiri tuli mu kubala kubanga omuntu ajja kujja abalimbe nti obuwagizi tulina abalonzi bwe bati miliyoni 2 tebiriyo. Probably baali baagala kubanga bafuna akasente banyokwana okuwandiisa abantu ya buli gwe bawandiisa nga bamuwaayo 5. Tubitegeere eno ffe tubimanyi. Kakati munnange Ofuno Opondo annyonnyola agamba wuliriza nti opposition parties naddala particularly National Unity Platform has further complicated the NRM's position. Nti NUP okujja kwayo yazibuwaliza NRM ebintu efukidde NRM akayinja mu ngatto. Era nti NUP okuba nti omulamwa gutadde nnyo ku bavubuka abalonzi abavubuka ate era nga efokasinze nnyo kino nagenja kujja nkinyoleko Bombozi yafeemu nti efokasinze nnyo ku kubeera nga etunuulidde ebizibu by'abantu abawansi mu ngeri y'okubitunuulira local grievances. Kino munnange kiba kitambulira wamu, kiba kikuwa ensonga era kiba kikuwa ansa ku lwaki NRM Buganda Busoga terinayo kalulu, kubanga Bobi Wine NUP ali direct ku muntu owa wansi ate nga akwatagana butereevu n'abavubuka ate nga ye majority tebakulya ssente. Kati Opondo nga amaze okulaba ebyo kubanga kati Opondo ayogera mazima gokka newankubadde nga ebimu mbadde mbivaako n'empungamuko naye nga era byenjogera bitambulira nawamu byeyogera Opondo kuba namuwuliriza bulungi nnyo. Opondo era akikkiriza acknowledginga nti NRM erina okwandateekinga erina okukola kye bayita self assessment okusobola okutegeera obuzibu bwayo era esobole okubeera nga eteekawo n'empenda pulaani okubeera nga obuzibu obwo ebumalawo. Naye nga kisoboka nakugambye nti waliwo omukyalo omu minisita era nga MP yatutegeeza tagenda kwesimbawo mu primaries za NRM kubanga mu constituency ye bamaze okubeera nga bateekayo obululu obw'empewo 7 baagala kumujja mu kifo ekyo. Kati n'agamba ye bwe yeesimbawo nga mu primaries kitegeeza nti bajja mukozesa endagaano tagimenya ate ne yeesimbawo nga independent. Kati tagenda kubyetabamu yagende bugenzi yeesimbawo nga independent tagenda kwekumeetinga eri kubanga obubbi bwakalulu n'okucyangacyanga emivuyo egiri omwo mu system nga Ofuno Opondo bwatubuulidde nti mu system nyini mulimu Namujinga
tebulina alina kati okusolvinga ebyo banaasobola tekisoboka. Mulinde mu primaries mugenda kulaba omusaayi nga lulwe gwali abasajja beekuba ne tulaba emisayi nga gitonnya. Mulinde mulabe ekyo mugenda gamba nakyogerako wano kubanga nange nkijja ku example gye nalabako luli. Kakati munnange kiba kitegeeza nti era Ofunopono nga bageza kututegeeza nti waliwo omugaso munene nnyo ogw'okubeera nti nno NRM butereevu yo nga yo n'abantu baayo abalina omutima gwa NRM bagenda ne beetaba wamu n'abantu okusobola okutegeera ebyetaago byabwe. Naye nga kisoboka kubanga jjukira nti bwe beekolamu omulimu kati nga Partnership Development Model n'ebirala bo be basooka okwesoneraakawo kati ne baba nga bano abantu babateekamu buteesi bwe bati mpola mpola bo basooka kwegaggawaza. Kitegeeza nti abalonzi tebalina kye bafunamu era baatubuulira okakafu omukyalo oli yabukola ki era ye example gye njagadde okuleeta kubanga wagirabako gwe kennyini nnyini. Kakati munnange newankubadde emboozi yaffe erabika mpanvu naye ebyattayibwa nja biyitamuko speed nti embeera eno nga bweri Ofunopono nga bw'atunnyonnyodde awo kwegamba kyongera okulaga nti NRM mu Buganda Busoga eyo tekyalinayo era kati NRM ng'erunze obanga eyolekedde akalulu ke tugendamu okwadoptinga oba n'okurespondinga okubeera involved mu political landscape. Kitegeeza nti kigenda kubeera crucial nnyo kubanga okubeera nga baadressinga internal issues kiryala, okubuildinga trust mu bantu mu balonzi nakyo kirala. Kakati kigenda kubeera nga kigidetermininga success yaayo okusobola okureclaiminga lost ground. Ekintu muganda wange gwe naawe kennyini w'oli awo okimanyi bumanya nti ekyo tekikyasoboka. Kati mu bufunze newankubadde obudde bugenze munansonyiwa naye nga bino nabadde mbyanjudde mu mboozi yaffe eno nga njagala okuwa example nti NRM eruzinze ground. Kati twogera ku economic aspect ebyenfuna nti omuntu owa wansi ali atya. Kati tu case study gyendeese Tayibwa kennyini yajogerako juze mu parliament yagamba nti bamafia bali protected. Tayibwa nga annyonnyola engeri abasuubuzi ab'omuceere abankuseere engeri gye babonaabonamu emutukula wali ku booda. Tayibwa yali annyonnyola ekintu ekyo. Kati Deputy Speaker Tayibwa bw'atyo yannyonnyola nga annyonnyola kwegamba obulumi abantu bwe bayitamu engeri gye bakenenulwamu gye babbibwamu kwegamba ba small scale rice traders wali emutukula ku booda. Agamba nti nno abasuubuzi bano nti baamuwa okwemulugunya kwabwe era bapetitioninga mu woofiisi ye myaka 2 egiyise naye kennyini ng'agezaako okulwana ndowooza ne kigaana. Naye ate kwegamba okusinziira ku kye yayogera yali bali takyogera olw'ensonga nti ye kennyini naye sisitimu gy'alimu nti kyajje yeegaana emiliyoni 10,000 ate ne kizuuka nti olwedde baazibawa. Kati kimuleetera okubeera nti trust olaba tuddeko Ofunopono kyeyagambye trust mu bantu awo eba teriiwo. Alaga nti alwanirira bano avunirira bali obubbi kumbe naye ate ali mu sisitimu y'emu. Wakitegeera emivuyo egiri awo. Kakati ono agamba nti nno waliwo obutali bwenkanya bw'amaanyi nnyo mu ggwanga lino erya Uganda. Tayibwa yatugamba era nga agamba nga yeebuuza nti bannansi abaavu bagenda kuddukira wa okusikinga refuge nga abagagga abalinawo bongera okubeera nga baba-exploitinga, bongera okubanyonyonta. Bagenda kukola bati nobero nali badde njikola nga mboozi ndala. Kakati agamba nti nno powerful business people ab'amaanyi abanene abaakabano
bano bawandiisa oba baregisteringa kampani ez'ebicupuli era nga beerimbika mu operations oba mu busuubuzi bw'omuceere. Kakati nti kampani zino ze bamaze okubeera nga bawandiisa ez'ebicupuli ne zibeera nga ze ziri entitled oba kwegamba ze zirina omukisa okubeera nga zifuna tax exemptions, okubeera nga bazisonyiwa emisolo ng'ate zo nga ate kwegamba sente ez'emisolo kwegamba bazitransferinga ku bantu ba small scale traders. Kugamba omusolo bano abaavu basasula baregisteranize fake companies ez'ebicupuli ne zibeera nga Revenue Authority tezijjako z'omusolo guli ng'ate omusolo bagubijjika bano abaawansi. Kakati tayi bwatugamba nti bamafiya bano era amateeka gaba protectinga bulungi nnyo kubanga nti waliwo embeera nti ereetedde abasuubuzi bano abaawansi okubeera nga babeera helpless, tebaliiko ayamba kubanga buli webagezaako okubeera nga bateekayo okuwaaba mu kkooti bano nga bafuna court injunction. Okitegeera okubulookinga omusango w'abano gwe bataddeyo kubanga balina amateeka mwe bakola ki mwe bayitira. Kwegamba ne kibeera nti kugamba kiri awo mwavu taliiko ayamba. Kati gwali eno muganda wange oyinza obutabitegeera bino byenkonnyonnyola naye nga byenkonnyonnyola gye biri era just nkuledde example okusinziira ku biri abyembadde nkonnyonnyola waggulu wali. Kati tuli ku muntu owawansi n'egyanyigirizibwamu ebizibu ebyo nga NRM ebimanyi bulungi nnyo ate nga n'abali bantu baayo ne General Museveni abamanyi n'abanene be bali mu muceero oyinza n'okwesanga nga n'abamemba ba family bali mu muceero ogwo be bakola ki be bananyini kampani ezo. Sirina gwe nyinza kugaa nti ono leka just nkuwa example kati ntugaa nti oba bakoddomi be kale kangambe bwentyo neme kuneemingako kuba siina bukakafu naye nga era tukimanyi bulungi nnyo Deputy Speaker amaze okubeera nga atubuulira olowooza be baani abo abayinza okubeera nga tebagambwako. Kakati agamba nti ba small scale traders be bati munnange ne babeera nga bakeculwako ebitundu 6 ku buli 100 okuva ku ssente ze bafuna nti bufunya akakadde kamu bajjako ebitundu 6 ku buli 100. Kitegeeza na gwe omusolo gw'osasula. Kati system nebeera nga bwetyo munange ebafuusinga okubeera nga basuubulira mu kampani ziri ez'ebicupuli mu mbeera gye bateesiimidde. Okitegeera mu mbeera gye bateesiimidde. Kakati Uganda Revenue Authority nti ewagira nnyo abanene abo bamafiya tayi babayita bamafiya operations zaabwe era nga nti bano ebawadde nnyo enkizo okubeera nga munnange bagumira awo we bakerenulira omuntu owa bulijjo oba omusuubuzi ono omwavu n'abeera nga talinaawo ayinza kumuyamba. Sisitimu y'eggwanga nakugambye nti abasajja tugamba nti motherland nti abasajja baatujja dda ku mabeere ga motherland nga tefunaba kutuuka kukola kina kulya mmere nti batuteekeyo akajiko ka supu ne tusigala awo bo be banywa ne bayonka. Waliwo agasajja bagamba agasajja mbu abakazi be baawaaba nti agasajja gayonka amabeere sibo ne gatalekera mu baana. Kakati abasajja balinga agasajja agayonka amabeere g'obubbibi bwe bayonka bakyala abasajja bannange kati nze nyonga. Kakati munnange nti kino bagezaako okubeera nga bakyogera. Parliamentary Trade Committee yagezaako okubeera nga ebyogera ku nsonga eno naye era ekizibu kye kimu munnange kikomyewo newankubadde nga bagezaako okubeera nga kuba nga bakyogerako mu biseera biri naye taye bwagamba nti bano tebakwatibwako nga nyonyera bako aba parliament tebakwatibwako ba exploiters bwe bakwatako nga bagenda mu kooti nga bafuna injunction era nga amateeka gaba protectinga. Era munnange bw'atyo ng'alaga nti abasuubuzi abatono bapuwa Ugandan traders ab'omuceere bwe batyo ne babeera nga kagamba
gavumenti yabaleka bali abagagga babanyonyonte nga balina osobolera wansi wa kampani zaabwe ewali emisolo emiyitirivu ennyo 6% gye basasula. Kale munnange kitegeeza nti awo tewaliiwo honest living, tewaliiwo. Kakati border point eno eri wali mu Kyotera district kitegeeza nti munnange ekyali challenging point eri abasuubuzi ba small scale business operators, era munnange bakyafeesinga harassment okuva eri powerful individuals. Ekyo munnange bwe kityo bwe kiri, tetumanyi ggwanga lyaffe gye liraga, naye omuntu wa wansi yakola atyo kubanga sipiika ne kennyini akimanyi nti tewali kyayinza na kukola ye kennyini mu kapasite ye, era nga taye bwono abantu bwe batyo bamugamba nti kakati ba mafia naye kennyini abaafuna miliyoni 10 kusente z'omuliro omusolo eggwanga baaliryamu olukwe nti enguzi etandikireyo waabwe obubbi gye butandikira. Kakati muno ekiba kitegeeza nti baleme kubeera nga batubuzaabuza, bonna be bamu, birds of the same feathers, alien skin n'egundi ne mpuuga we nga bwe yakistatinga, kati nabo bali wamu. Kitegeeza nti munnange tewali kyakukola okuleka mpozi ekkubo lirimu kubeera nga obuyinza bukyuka. Munnayuganda yimirirawo ku lulwo mugambe nti bannange ekimala kimala. Bayinza okuba boogera ku muceere, kati gwe ng'oli eno tomanyi lwaki omuceere nti kiro bajja giguza 4,500 oba n'ezisukkamu ba 5 n'endala, kuba omuceere guli mu grades za njawulo. Nti ogw'e5,000 bali baguguza 3,000 oba kale ogw'e3,000 nga baguguza na 1,500 bwe bityo oba 2,000. Naye gwe tokimanyi oli awo wagira buwagizi awo oli mu ddombolo ya solo. Muganda wange tukola bino byonna okugezaako kulabula abantu mutegeere amakulu g'okubeera bannayuganda. Sigenda kusookawo nnyo wano ate bannange kaneerekereze emboozi ebadde mpanvu, naye mu nsonyiwe tewadde kyakukola ladde mbadde mbulaabula bwentyo, naye simanyi oba mumpeeyo ku ddagala ly'obutawuguka. Kama Katonda bakuume, sobola okunywa ku bintu lw'amazzi wano.